Wabula ku SB4 Media Yaffe Tuggussa Enssonga. Ffe twagala kumanya ani atuzaala. Tebandi badde nga bakitukweka kubanga ffe naffe omusaayi gwaffe tuli Banyarwanda. Because bwe tuba tuwulira maama waffe Munyarwanda, taata waffe Munyarwanda. So that means culture obo ogenda ogitegeera ebintu bye bakola niyo batalina kukola. Tukuze. Ate waliwo okunoonyereza ennyo ne mugenda mu kigwako bye baba bakwekedda ate kiba tokyalinga nnyo. Tuli ready n'ekyo tugenda okulaba tuli beetegefu tuzadde kubaga oyogera n'otunuli omwana wo ne weebuuza mwana akubuuza jjajja n'omugamba ti taata waabo abaana yali musajja mukulu yali nga mu 70s ate ng'oyo omukyala ali oba 18 oba 16 kati bwe yazaala abo abaana n'abazaako omulala ng'ebyamaka ndowooza ebitabukamu ndowooza obaamu gwagenda naye. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nga njagala nnyambe kubanga nzize nga ndaba nga yamba abantu bangi. Nasinziira ku program gye nalaba oba yali Mariam ng'anoonya abaana be ababiri n'abafuna. So kyekyampa ku maanyi ne ŋŋamba kamunoonyeeko osanga oba oli awo naffe tunaafuna ku ssanyu eriraba ku maama waffe. Babiri nakatongo bw'ayina bulungi Fena tuyina obulungi nange mbuyina negumya weegumya. So ayinza okulowooza oba maama yafa. Tukwaniriza mu kitundu kyaffe kino kyakubiri kiruddewo okujja buli mubadde yeebuuza muli ku ki mwakomawa naye ffe tubasuubiza nti tetutera kuva ku nsonga paka nga tugezezzaako nnyo oba oliwa Mukama nga yatugambye nti tukomaawo. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Munansonyiwa eddoboozi si ddungi budde bwa mpewo ate abamu empewo eno tuyisa bubi twamanyira okugenda mitala y'amawanga eyawali weather ennungi naye tukomawo muno kaweather kamanyi okutusumbuwamu munaatusonyiwa ku ekyo naye nga benkola nabo omuli Wumalo
ku kamera ya listed ennyo kuba ye weather yeno yagimanyira wamu ne Patrick bo weather tebakosa nnyo naye simanyi munsabire ate sala kwemanyiza makerenda miramira makerenda simanyanga ga allergy nja kuterera mpola mpola mwena kunsabira weather nja gitegeera mpola mpola akona konka yesizaawo. Okay, tukumyewo n'ekitundu kyakubiri. Story no magiraba yakwatako abantu bangi nnyo bavaayo ne mutuwa ku magezi ag'enjawulo era bangi ne mutuwa ekyokukola bangi ne mugamba nti mukiveeko wayinza okuba nga abazadde waliwo ebitatambula bulungi abaana balina kukola ki kubeera nga bakivaako obuvi ne batambuza obulamu bwabwe. So tukomye mu kitundu kino mwe tugenda okumanyira abasinga kimwatugamba kye tebatugenderako oba tweyongere ebisigadde tunabirabira mu maaso. Ndi ne Nakato wamu ne babirye Kizza ali ku ssomero. Twabagamba nti bano abaana bali abaana basatu ne Kizza era tayawukana nnyo na bano nti mumusingako koze bbanga ki yali 14 era naye aba akuze. Bali abaana basatu tulina Nakato tulina babirye tulina ne Kizza. Naye nga abagoberera emboozi yaffe yasooka twali ku mulamwa gwa kunoonya maama naye twakoma nga mbagambye munfunire ennamba ya mukulu wammwe ennamba ya Bob. So namba mwagifuna? Twagifuna ennamba era tugiyina. Okay, so mubuuze ku bantu ababajjukira n'abantu abapya nga gwe gusoose okujja okutweyungako mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri. Mbabuuzeeko. Mbalamusizza buli omu buli atulaba yalaba ekitundu kyaffe ekyasooka eyatusaasira n'abatukwatiddeko banaye tweyanziza tweyanzeege era kino kyekitundu kyaffe ekyokubiri kyetuzze okubanga tukola. So byebyo nno waliwo omukulu ali Rwanda yagamba otuba tutuusiza okugenda e Rwanda ajja tuyambako ku nsonga eyo ey'okugenda e Rwanda tulabe okuba nga tunoonya abazadde naye tulina kugenda process by process katusuubire nti wetunatuukira process y'okugenda e Rwanda eyo anaaba nga akyali wamu naffe. So okuva twava wano waliwo ekyakyukamuko waliwo ku masimu ge mwafuna lwaki mbabuuziza nti tuyinza obba nga tuli wano basenga bamwe n'abalaba n'abakubirako ku nnamba zammwe waliwo ekyakyukamuko? Just abaali batumanyi bye batukubiranga ku masimu nga batugamba ng'ebalabye puroguramu yaffe nga batusaasirako just abantu akumanyi abadde akulaba ku ssimu ku social media n'akubuuza oba naye tewali kyamaanyi nnyo kyetwali tukoze eki kyetwali tulabye oba kyetwali tuwulidde. Okay, so nze nafuna abantu ab'enjawulo abamu nga babatankana olinagamba babeebo naye nafuna abantu bamirundi ng'esatu naye nga okunoonyereza ennyo nga ate si yemmwe. So omuntu omu kamasoka mbazannyire odiyo eno omuntu omu yatuwa amagezi yatugamba zitu kambazannyire odiyo eno mugiwulire gwe nawe ali eyo. Kakati sebo nga bwe mbadde nkunnyonnyolawo mu ka audio abo abaana banyangoma nze mbamanyi bakulirawo Nyakasanga. Mwakulira Nyakasanga? Kyekyo ekitundu kye twakugamba ekyekasese. Mbamanyi kubanga era ffena tulimu almost myaka gye gimu naye nga nze kyemmanyi emyaka gyemaze mu Kaseese bw'oba olina omunyarwanda yenna gw'omanyi ogenda w'omusajja mukulu ali awo ali Umoja. Umoja mmanyiwo?
Umoja Kasese manyi. Okay. Njikali ali umoja oba okwagala otegera oyo omusajja bamuyita Lutagala omusajja Munyarwanda muwanvu mweru. Omumanyi Lutagalamu. Ayina ente ku kyalo teri atamumanyi kutandi kubanga ayina ne diary mu Nyakasanga waba abaana bamumanyi ate yakulira Abanyarwanda bonna ab'omu Kasese almost kubanga buli afa aba bamanyi. So omusajja mumumanyi oyo kati mwalimu kiweddeko nti yakwera Abanyarwanda bonna ba mu Kasese. Jakonze I remember nga nkyali muto nagendayoko nalyayoko ne ku mmere but nze mbadde simanyi nti yakulira Abanyarwanda mu Kasese. Nze mmanyi ng'omuntu ow'ekisa ng'omuntu wa kisa. Okay. Buli afa baba bamumanyi baba balina omutuukirira. So nze ngamba ate okusinziira abaana engeri gye boogeramu in 90s. So waliwo ebiddako awo mbibazannyire oba tubyerekereze? Bireke. Okay, tubireke. So naye nga ye yatugamba bingi bye twayogera naye yatugamba nti we tuba twasitudde okugenda mu Kasese tubuuze omukulu oyo ayinza okuba nga mama mwamumanyi. Kirungi namwe mumumanyi. Otuba tuvudde wano ne tugendayo musobola okujjukira ewe. Ewe tuyinza obutajjukirayo naye kyangu nnyo kyatuukayo abantu bangi bamumanyi. Kuba nange nako mugendayo kwanza si kyamujjukira na bulungi bwafaanana nako madde omulaba nali nkyali twali bato but newatuuka butuusi n'obuuza owa booda bo bamanyi. Okay. Waliwo ababagamba nti muyinza okuba nga okuba kwekabaza omuzadde nti waliwo ebitatambula bulungi nensalawo nti tutuulemu tubyogeremu tulabe tweyongereyo okunoonya batubireke. Tweyongereyo okunoonya kubanga bwe bibanga byakyankalanya abazadde ffe nga ffe biba tebitukwatako. Biba tebibakwatako? Kyabategeeza. Anyway, waliwo omuntu omu yagamba nti mbu Abanyarwanda abasinga beezalangamu. Mwalimu kiwuliddeko? Mwalimu kiwuliddeko. So oyo n'agamba nti oba oli abo bazadde baabwe nawe n'omukulu waabwe alina by'abatangira muleme kumanya. And it's okay ffe twagala kumanya ani atuzaala. Tebandibadde nga bakitukweka kubanga ffe naffe omusaayi gwaffe tuli Banyarwanda. Because bwe tuba tuwulira maama waffe Munyarwanda, taata waffe Munyarwanda. So that means culture oba ogenda ogitegeera ebintu bye bakola niyo batalina kukola. Tukuze. Anti waliwo okunoonyereza ennyo ne mugenda mu kigwako bye baba bakwekedda ate kiba tokyalinga nnyo. Tuli ready n'ekyo tugenda okulaba tuli beetegefu. Tuli tortured okubanga tukoze tulakinga that bundi nga tunoonya maama tulina questions nyingi lwaki teyasobola tubeererawo segera tuzadde kubanga oyogera n'otunuulira omwana wo neweebuuza mwana akubuuza jjajja n'omugamba ti oba n'otunira omwana wo n'ogamba naye nankwata omwana wange nange ne musuula nga mange bwe yansuula ekitegeera kuga tulina questions lwaki maama waffe teyasobola tubeererawo and tujja musonyiwa kubanga tumwetaaga ekitegeera ng'omwana bw'oneetaaga maama we banoomanya ti maama wooli tumwetaaga naffe tuzadde tuwulira twagala nnyo kuwa abaana baffe laava eyo maama gye yandituwadde ekitegeera tujjagala naffe. Wata netumuzuula ate nga yagenda dda oba nga yafa? Nakyo tumanyi. Yali ani? Ekyamutta oyafa ki? Tulina questions nyingi bye twebuuza bingi nnyo. Already tuli tortured, so kibategeeza tuli ready okufeesinga ekyo ekikola ki.
Ekinajja. Okay. Kozi enamba gye twali tunoonya ya Bob. Kozi Bob yali atya? Bob y'omu kuba abayinza otuyamba yayinza n'okumanya amanya ga maama waffe amatuufu kitegeera y'omu kuba amulabako mbu kozi tetumanye mukulu waffe bwatyo bwatugamba kubanga naye mwana wa mukulu waffe naye era naye yakiŋŋambako nti maama wamwe nakola ki nali mumanyi. So enamba mwaga mugirina era tugeze ko tumukubire okuba mwagivuna mwali mumukubiddeko? Nze mbadde njogera naye just nga njagala kuteekawo like mbere close naye naye nga bino si bimugamba wamba amanyi ajja kwekyanga okitegeera webimugambako yekyanga bwabimugambako simanyi nga yategedde nti oba twateeka ku kamera oba biki ayinza obutakola ki obutabagamba obutakkiriza kati mugenda mukubira mmwe kennyini omweyanjulire mweyanjulira mumugambe ensonga mugambe tubonyebonye ebbanga tusaba tuyamba twagala kumanya maama mugire naye nga abantu olaba otya ogenda okwogera naye bwotya oli atya sitya naye owaayo noonya newomutandikira nga tolabawo waita nze mutandike tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga wetunakola story eno aliko MTN nasooka nkula airtime wano kozi yabeerawa simanyi watufu wabeera amanyi Lunyarwanda amanyi Luganda n'Oluganda aboogera bumanyi kuba mbalengera kwogera naye mu Lunyarwanda tewali buzibu naba aloogera. So tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga twakola story eno bantu bangi abaavayo nga bali mu mbeera gye mulimu naye abazadde story eno yakyakuyiga nti abazadde tulina okubeererawo abaana baffe oyinza okuba nga wanyiiga oyita bobo oyinza okuba nga wanyiiga oyo bitatambula naye ati sika omwana munoonyeeko yadde akuze anti mba nina okumulaga nti ndi nammwe mulage nti tuli ffenna naye bwomulaga nti eddoboozi ligenda ku kamera ajja kubikujjako ekyo nedda Hello? Hello? Jebaleko ssebo. Njogerako ne Mr. Bob. Kakati mpiti wa Mr. Frank wa Lugembe. Frank? Yes, sebo. Frank wa Lugembe. Hello? Mpiti wa Mr. Frank wa Lugembe. Hello? 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 Njogera kuko ne Mr. Bob. Ngoba dovude kati. Network andowooza. Kakati nina mikwano gyange. Nkuwulira. Gye mbadde njogera najo ebbanga ddene nga balina ekizibu kye bambuuliramuko. Hello? Nina mikwano gyange. Bembadde nga nkansolinga nga njogera nabo ebbanga ddene. Nga waliwo ekizibu kye bambuuliramuko kye balina. Naye nga banga nti ekizibu ekyo gw'osobola okubatangaza amazima. Ekizibu? Yes, sebo. Kizibu ki? Kati bano bakwano bange balongo. Oba bamanyi? Abalongo? Yes, sebo. Kuliko Nyangoma ne Nyakato. Kati nga balina ekizibu ekibatochalinga obwongo.
nga bagamba nti bakuze kutuuka wano maama we tebamanyi gyali tebamumanyi naye nga balaga nti gwe gwasobola okuba nga omumanyiiko nga beetaaga ate siko kale omulabako ate siko kale okumubuuzaako ne waba nga yafa kale ate siko kale okukolako ku malaalo ge naye kiba tokyalinze ebbanga ddene taata kwe kusaba okukubirako yesebo kati yesebo anti kati abamaama banga nti bakugambye baŋŋambye yesebo oli ku TV just mikwano gyange just badde twogeramuko tonimba nti amazima just tubadde wano nga twogeramu bwogezi naye nga tetunagenda ku TV naye ngaoli wakuti oli okola ku TV yesebo nkola ku TV kyemwadde mbuuza kati tuli ku mpewo oba tetunagenda ku mpewo sagala onteeke ku mpewo nga toŋŋambye yesebo kati yesebo nze nti maama waabwe mumanye naye yesebo simanyi gye yalaga yava mu bufumbo taata jjajja waffe yesebo ye taata waabwe abo abaana nze abajjajja wange kati oyo omukyala yavamu ago amaka n'agenda yesebo kitegeera kitegeera abaana yabaleka baana bato nze nga balina emyaka ng'ebiri oba esatu we bityo kitegeera kitegeera sebo nze nali mukulukulu mukko kati bwe yagenda yesebo teri amanyi kati bamanyi ng'ebyabalaalo kubanga balaalo oba oli mukwano gwabwe nga kituufu obalaba nti balaalo bo balaba kati abalaalo kiba kyangu okutegeera omuntu w'abalaze okimanyi oba nsobola okugamba ali mu maka ga gundi webito kale era ndooza abantu bonna ndooza ne mu baganda kiba kisoboka kibaawo naye bwe yava eri ekyankwanzi ekyankwanzi oba omanyiyo mpulirayo kyandibadde kyangu singa yasigala mu kitundu ekyo naye ng'agenze mu maka amalala naye yavaawo ne bagenda elango mu north okumpulira yesebo kati amanyi abalaalo bamanyi ogenda eyo ne balundirayo ente eyo kubanga tiki waliyo essubi teri mataka teri bino mu ttaka lyange oba biki waliyo omuddo mungi omuddo mungi ate teri mafaamu oba ontegeera nkitegeera oba osobola okusengula ente ezo n'ozitwala eyo n'olunda bulungi nkitegeera naye nga talina ownership ya ttaka oba ki kati bwatyo bwe yagenda side zeeyo temuddangamu muwuliza teri yali azemuwuliza nagezaako ng'amaze okukula nengezaako okukola ki okumunoonya kubuuza mukyala wa muzeeyi gundi yazaala abalongo yagenda waki nga nsuubiramu ebyo omuntu okuŋŋamba ali mu maka ga gundi naye tekyasoboka ate taddanga amanya ge kubanga amanya ge bali bamuyitaani abaana tebakugamya amanya ge amanya tebagamanyi tebagajjukira baali bamuyita kayesu nange nzijukirako limu kayesu kati ate singa abasobola okudda ekyankwanzi n'abaako gwabuuza kubanga nze awo abasobola okunfuna abantu abaaliwo emyaka giri bakyaliyo ekyankwanzi okitegeere naye nga abasobola okunfuna ate nze bwanfuna abo abaana baba basobola okukola ki okulaba maama waabwe taddanga naye nga waliwo chansi y'okumulaba olowooza waliwo chansi y'okumulaba
chansi yokumulaba weeri nga yasazeewo nga maama yennyini nga yasazeewo n'akomawo eno gye yava kubanga ye okudda kyangu agenda bugenzi kyankwanzi n'abuuza nze abantu bamanya awo bakyaliwo tebaggwangawo ate nze gendayo nnyo kakati mu kumudescribinga yali mukyala ng'afaanana atya nga yakula atyo tukugambe ki kubanga yeseba abafaana kirungi bafaanana maama wa era oyo muto bwe bayita nakato yankubiddeko nambuuza ndooza nga mbuuza advise akole ki ku ebyo ebyammwe ebya tv ne mugamba abikole kubanga tomanya ayinza okuba akwamulaba ng'alaba afaanana oyo omukyala ebito kale ebintu byakugenda byakugezesa kakati naye ng'afaanana abo abaana muwanvu mweru nze nga bwe mujjukira kale alina kwakati nga yakyuka naye omuntu takyukanya wayise emyaka ng'emeka mingi nga 2 katolozaawo balina emyaka emeka bali myaka ndowooza nga 21 nga 2 kati bw'aba yagenda nga balina nga 3 years koloza bali myaka nga 18 nakati tukkirize kano tukalikodinge kubanga kyemmanyi wabanga awulidde ku ddoboozi lyo asobola okutunoonyako tusaba mutugambire nti wonna waali atukube ku ssimu eri ku screen okwo oba yenna amumanyi atunoonyeeko abawalabe bali abaana 3 nakato balire kiza bamunoonya bo beetaaga just tebalina kyamwagaza omwoyo ogwo beetaaga just mumulabako kumanya nti ono maama waffe tinaba bafunyeyo kakiro ka sukali nga basobola okukamuwa just love eyo ekyo tewali buzibu kirinako buzibu ange nandiyagadde obayamu ate nga nagezaako naye nga kati ye oba omuntu amumanyi yenna waali essaawa eyo yayinza nga okubayamba naye nga ye kenyini yayinza okukola ki okusalawo najjalaba abaana be kubanga ye kiba kisobola omwanguyira olowooza akyali omulamu nze ndooza mulamu kubanga bwebeera eri nembuuza baŋŋamba nti gyali nga bani bobuuza abo kubanga omuntu aba yafa kiba kyangu kubanga ekyankwanza okwo babeerako nnyo baali batuuze bandibadde baŋŋamba bali bafiirwa biki ekitegeera ekitegeeza ku kyankwanza wogendako mulimu waliwo abamanyi gyali bo bamumanyi naye nabo tebamanyi wawaali nga bwe nkugambye nti ebyelangwe si butuuze nti osobola ogenda n'obeera ku kakwe okitegedde kyekugamba ogendayo bugenzi kulundirayo naye nga takasirire nga babeera ba pastoralist oba otambula ng'ebyabalaalo nti olundira wali bwe wakala n'osenguka n'olundira wali okitegeera tebiriiko nti maka ga gundi gali wali address oyo omuntu aba muzibu wa kufuna ye yaba asazeewo ye yasalawo kulake okudda kubanga kati bwadde ekyankwanzi kyo kiba kimwanguyira tekimutwalira na seconds 2 naye kaakati mu kuva buvi mu maka yagenda bugenzi nga tewali amupaazizza kuba ebyoku kyalo bategera nti oba gundi yamupaazizza agenze ne gundi nedda kati kankubulira taata waabo abaana yali musajja mukulu yali nga mu 70s ate ngaoyo omukyala ali oba 18 oba 16 okitegeera nkitegeera yali teen
kati bwe yazaala abo abaana n'abazaako omulala ng'ebyamaka ndowooza ebitabukamu ndowooza wabaawo gwagenda naye okitegedde anti kyembadde mbuuza ekyo nti ku kyalo bibeerako nti gundi yafaziza byo biweebiri naye ate ebyo tosobola kukola ki si musango anti ŋŋamba nti singa tumanyi oyo oba gwe yagenda naye ne tutandikirawo okunoonya ate kati ffe baabitukweka kubanga ate nenze nalina muto naye sitori nze gyemmanye twali twamusasula okitegeera ate mu balaalo bw'osasula omukyala njukira byanto owayo ente ezo twawayo ente 6 kati omukyala bwakuddukako oba yoba wamupaziza nga bw'ogamba eyo famire eba erina okuzza ente ezo okitegedde so nabikwekera awo ontegedde nkutegedde bulungi so bwe twagendayo ewaabwe biki kubanga bali balina amaka nga adress nga weziri ne batugamba ffe by'omwana tetumanyi naffe kiki tetumanyi story ki kubanga bali balowooza tukimye ente zaffe onfuna nkifuna bulungi amaka go gakyaliyo kati ne babikweka tetwamanya bagayi ki tetwamanya ki ate n'omusajja yali muzeeyi so ne tubivaako olowooza amaka gakyaliyo gyamuzaala netukuza abaana era baavaawo nkitegeera baavaako ku kyalo ne bavaako naye ate ffe ne batulaga nti omuwala yamanyi ddiiru ze tebazimanyiiko kati kibula naffe kyatufuukira kizibu nnyo otherwise singa twamufuna dda kale sabo tweyanziza nnyo katugezeeko ko tulabe okay tweyanziza nnyo SB4 Media Tuggussa Enssonga nkube tusazeeko tujja kutandikiraawo n'ekitundu kino tukyagenda mu maaso. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Tebinagwa Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.tebinagwasons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Tebinagwa Sons, where comfort and luxury is a pleasure. So mukulikeyo tubale tuwumuddemukko waliwo tubadde enkube tusazeeko tuyinze ne mala okukyamu era obudde ndowooza obuwulira nayo gwali eyo olaba nga nkankana bwe nti ndowooza kyendiko osobola okuba nga okitegeera tukyongera mu maaso era nga tugenza okuwummulamu wali eri nga tuva ku ssimu essimu mugiwulidde bulungi essimu eyo ekubiddwa mubadde munakyo mumanyiiko byonna muwulidde bipya nze mbadde ŋŋamba olaba oyo ku myaka gye yaliko ebyo byamanyi that means mukulu wange gwe twakugambako ayina byamanyi okusingako koyo byakolaki byamanyi biffe byennaffe byetutamanyi kubanga olaba n'oyo byabadde amanyi twali tetubimanyi then oli ayina bingi byamanyi okusinga waawe. So ebimpimpi ebyabadde mu ssimu yagambye nti yali akyali muto era babaleka mukyali bato maama n'agenda gye yagenda amanyiyo mu bigambo
naye gwabadde ku simu eyo ng'ogiwuliriza amanyiyo gye yagenda naye ali konkushuwa nti waliwo ndowooza bwe baakweka kuba tamanyi gwe yagenda naye n'ebirala ebiringanga ebyo. So nga tukyongera maaso n'emboozi eno eri open, gwayinza okuba nga oli eyo nga olina kyomanyiko kyonna tukwaniriza. Andi maama yonna yonna gy'oli walaba akatambi kano simu zaffe kwezitubireko kuko bawalabo nakato babiri nekiza bawira nga baagala okukulabako mu mbeera yonna, tebafuddeeyo mu mbeera yonna bo baagala kukulabako bamanye nti yono maama waffe. So obudde bwonooneseemu naye ndowooza kitundu kyaffe kyetuzzaako kitugenda okuzzaako tujja kugenda ewa mukulu wammwe bagambye abeera Kitebi kusita gyabeera. So kitundu kyaffe tuna tuzzemu okufuna olunaku tugenda kufuba tugendeyo Kitebi kusita tulabe oba oyo baaba naye alina kyamanyiiko. Tugendagiza okukwata mpolampola zino ensonga si za kupapiramu. Nagaye nti mu comments ezayita programu yaffe eyaggwa mwali bangi nnyo abali mu mbeera mwe muli, kyombadde mukimanyi bangi, ande mulimu comments zino aba ezimu nga zigamba nti ye nno tamanyiko yadde maama yadde taata. So temuli mwekka, naye tugenda kukwata mpolampola tulabe chansi we nabanga etukutte ne tubazuula kujja kuba n'omukisa. Ne mulimu abagezezzaako n'abagezezzaako ne balemererwa. So gwena nanga oli eyo ng'oli mu mbeera abalongo bano gye balimu, tusooke tusabire bano basooke bafune abaabwe, oba oli awo naawe olifuna owuwo gw'onoonya. Tuba tufunye obudde olunaku lwonoonese, tubadde ne plan okugenda okukola basisita obudde bwonoonese, obudde bwa mpewo bumala omulwadde ate n'omukulu Patrick ayinza okuba yagalagendako kwayaayo bwedda mulaba awo. So tugenda kubeera nga kitundu kyaffe kino tukikomya wano, tulabe olunaku olulala tugendeko ewa sisita tugeragezeko nyaka olowooza sisita story eri yagiraba temumanyi mwayogerako naye singa yagiraba singa yatukubira essimu mwitemu mukubira nze mbadde njogeranga naye ndaga talina kyeyalabye. So tekimuyise bubi nga tugenze ne kamera ne tumulumba, tetumanyi naye kiyinza omuyisa obubi naye tetulina kyakukola kitulina okukola. So nga tuzeeko ko wali abagamba nti maama mumwesonyiwe, wayinza okuba nga waliwo ebikusike mu Luganda olutuufu gamba ebikusike bye baakusika bye mutankula. Omuntu omu yatugamba nti wayinza okuba baliwo bye mutankula bye mutajja kumalako nabyo. Nze kyemmanyi amazima gakaawa naye amazima malungi. So nti ne bwe tumanye tetulina kye tugenda kukola kola tetusobola kubiza mabega. Ffe ebisigadde tetwagala bimanya, ffe twagala laba maama yali babuulira ekituufu. Yali ddala bagamba nti tumwesonyiwe tebamanyi kiki tuyitamu, tebakimanyi. Ayinza okuba nga ye alina bazadde be, akuze alina bazadde be, ali bulungi but yeekubireko ne ku sayidi yaffe, yeteeko mu bigere byammwe alabe ki kye tuyinza okuyitamu nga okuze tolina muzadde ayinza kukugamba nti kino kikyamu kyoba kino kirungi. So ndowooza ensonga muziwulidde, bwe agamba nti bakiveeko bali ready okufeesinga kyonna, bali ready okumanya buli kimu ekyaliwo ebyaliwo ebyayita, bali ready. Andi maama wabanga gy'oli ng'oyinza okuba ng'otya nti banaalaba batya, bali ready, tebali ku byayita, tebabifaako, baagala kulaba muntu.
So kati ninyo nga tutanda kusiibula essimu ekubiddwa oyo omukulu Bob yagambye nti waliwo yayogera naawe nomubuuzaamu nasinadde mwebuuzaako kuba nze mumanyi ng'omuntu atayagala bintu byakumulabisa kati nze nabadde muyitira mabega kitegeera nti bino ayinza yandibiwulidde najjako budde essimu ate nga twetaaga obuki obuyambi bwe so nze nembaako engeri gye nkimuyitiramu naye nga mulaga nti neetaaga obuyambi mulaga nti weteeka ebigere byaffe twetaaga obuyambi nangamba nkitegeera wenaaba nsobodde nanga naye kasita temukola ki temunteeka mu kamera ne mulaga nti si bye tukola ki ebya kamera si bye tuliko nnyo ne mugamba naye ku sayidi yo twetaaga obuyambi mu bulungi no anatusonyiwa tumulikodinze naye kino kita tutaddeyo kifaananyi kye katusobe nti tajja kutunyigira kuba abantu abamu bagala privacy yaabwe tetu disclosinze kifaananyi kye nasuubira nti tekijja kumuyisa bubi tuli redde okumwetondera misa tukwetondedde okibanga kikuyisizza bubi naye ndowooza amaze nakitegeera kituufu nti tuli ku kamera naye ne information gyatuwadde tugyeyanza kuba awo atukakasiza nti ayinza okuba gyali mulamu kuba singa babiwulira mu ŋŋambo nti baafiirwa akasiza nti maama ayinza okuba nga gyali mulamu era information gyatuwadde tugyeyanza ate situko era nawe erigenda okututuusa so era mbadde njagala tumanye agambye alina waayogere n'agamba maama waffe baamusasula ente taata wange yaba tasaagendayo yekka kusasula omukazi ng'okimu omukazi kati tuba tulina okumanya yagenda naani ente yazitwala naani kubanga ayinza okuba mukulu waffe ng'engeri gye yatugamba ye nti be baleeta maama ayinza okuba nga ye yalimu mwabo abantu abaatwala ente anti kati era kisoboka okubeerawo kati tugeze nga mukulu oyo Sb4 yagenda n'asasula mukyala we naye bantu be yagenda nabo ayinza okuba nga yagenda n'abantu nga bano babataano naye omukazi lwavudde waka mu maka ge kuba yanoba era mukyala we olwakulu yanoba abaamuwerekerako tebaamanya ndiyinza okuganda kati tebamanyi gyali okitegeera ngaakiisa ensingo tetwagera bituufu so oma okitegedde nti bayinza omuwerekerako abantu kubanga tebaamanya naye like famire y'omusajja osanga bwe tufunayoko omuwaki famire ya taata famire ya taata kati oyo Bob yali ku saidi yani Bob ali ku Bob amuzaala mukulu wange yazaala Bob naye yafa kati abamuganda waffe Bob nga dagame ti abatuyitubeera bama naye nga ekyangu era abasinga batugamba nti twesi tugende Kasese okuba temumanyi ennaku zino ebintu bikyamu bikyali bubi tulina kwesitwa kugenda bwe tunaava ewa sisita mukulu wammwe tujja kwesitwa tugende Kasese tulina okukkiriza nti tujja kufuna transport tujja kulina okukkiriza transport tujja kumufuna tujja kweyabyayabya omukulu oyo manager wanaatuwaayo ng'emitwalo 5 bawo naatuwaayo 2 nange nendetayo 5 tujja kukkiriza kuba amafuta ekitone nnyo amafuta emotoka eyinza okunywa emitwalo nga bala emitwalo nga 6 Kasese so tujja kwesitula tugende Kasese tunonyezeeko n'eyo ate siko tulemere ku nsonga paka kugiggusa so byebyo tujja nga tukwatagana kirungi we tuli balamu abatulaba ndowooza programu eno abalaba part 1 part 2 mutwe ku magezi era tukyali open mutwe ku magezi gwena ge mutuwa namba ku screen kweziri ziri ku WhatsApp zonna tuweerezeko obubaka bwa WhatsApp otuwe ku magezi tukoze tutya tuzizaako ki naye nga nze nina okukkiriza nti maama wabanga gyali mulamu mujja kumulaba
naye twagala okuddanga nekizza waali kubanga kizza ajja kufunayo olunaku nga naye waali wetunaaba tugende wa sister ajja kubeerawo so byebyo SB4 Media Tuggussa Enssonga twagala okubaza bannaffe abatuteekamu omusimbi okutokomoka omuli abaziwa and sons ziwa and sons nno bano basangibwawo ku Mukwana Arcade bano bo batuusa bikozesebwa mu kisenge omuli bed covers, duvet covers, blankets, masuuka, ebitanda eby'omulembe, obutimba bw'ensiri n'ebirala ebiringanga ebyo bakubireko bakola ne delivery paka wo ku mulyango gwabeetaaze simu ziri ku screen okwo beekwate akola bakutunda ebintu ebiri original ate nga biri ku mulembe so abaziwa and sons tweyanziza nnyo sente ze mututeekamu aba SB4 Media n'ennyongera n'okujjukiza bannaffe aba Kiralioni bwe twogera ku Kiralioni nno tuba twogera ku Mami Fat ali awo mu Dubai ye asabaza maali okuva mu ggwanga lya Dubai okubeera nga ate emaali etuuka wano mu Uganda paka wo ku mulyango era akola ne delivery nti gwe wodalinga bwodalinzi nogamba nti Mami Fat nze ngulizayo ki TV oba ngulizayo ka pichi oba n'akuleetera paka wo ku mulyango gwali mu Dubai nga walagadde okutandikawo bizinesi ejja mu ssente z'omwekwata kuba amagezi akulambuza bw'osuubula ebintu nakugayidingamu mwekwate Mami Fat oyo tojja kubeera nga ojusa ate n'abamu abali mu Oman era yataddeyo ka branch awo abali mu Oman bakusimu ezo ziri ku screen nga waleetazo okuweereza ku muzaddewo oba kiki oba kikiba osimedzina ddala mmwe abali mu Oman nammwe abakolerako ddala bamuyita Mami Fat nga akolera kampani gye bayita Kiralioni so aba MBM bano nno ku kya security okwinstallinga ero kamera ku mulimu gwo ewakaawo balina geeti z'amasannyalaze enzigi ez'ebinkumu n'ebirala nga ebyo mu security bo bakyesigaliza MBM era omukulu Brian Musoke nkutumiddeko nnyo nyirala nkutumiddeko nnyo so byebyo nno SB4 Media Tuggussa Enssonga mukama abankumire bumala okaza ku kamera nga bulijjo n'omukulu Izepi Albert editor waffe tukwagala nnyo ne Jona wali ku page yaffe empya eya Facebook kuliko SB4 Fans Zone wamu ne ku YouTube SB4 Fans Zone gendayo likinge Facebook page yaffe eyo ne ku YouTube gendayo subscribing SB4 Fans Zone mabagale byamasanyo bidula simiranga wini nwaji yakoze atya gundi shiba yakubyono gundi ebyo bwe bityo nja bisanga eri naye uno gwo mukutu SB4 Media Tuggussa Enssonga za nsonga yokka era bulungi weraba